wetu genda okukomekereza empaka za premiership ebungereza olunaku lweggulo tiimu eya Manchester City nziramu tiimu eya Manchester City si tiimu ndala naye Manchester City yasobodde okutuuka ku buwanguzi obwa premiership obw'omwaka 2022 naye nga twagala okuyozayoza tiimu eya Manchester City kubanga batukuumidde mu kiseera ekyokunyumirwa emipiira ate ne balaga n'obukugu okutendeka obulungi obwasobodde okubatuusa ku buwanguzi obwo, so twagala okubayozayoza ate n'abawagizi okutwaliza awamu e Uganda newankubadde mubaddemu okusoomoozebwa okunenengana oluusi n'okulwanagana wakati wa ttiimu ezimu ez'amaanyi omupiira gusigala mupiira wetuli just kunyumirwa ate nakulaba nti abafunye obuwanguzi nga nabo tubayozayoza naye ttiimu zonna okutwaliza wamu zakoze bulungi kati nga Arsenal yasobodde okumalira mu kifo ekyokubiri naye nga ezze olaba nga yajja nga erega ttiimu zino endala nga Manchester City, Manchester United naye nga tewaliwo yali asuubira nti ttiimu ezimu nga Arsenal yali esobola okumalira mu kifo ekyokubiri ku ssente ze baateeka mu ttiimu zaabwe naye nga okutwaliza obuwanguzi batuwadde Manchester City abaasena ab'ekyokubiri nabo tubayozayoza akatulire tulaba n'amalira mu kyokusatu n'ekyokuna tubayozayoza.